batuula ne babala ne bamanya kubanga bamanyi nti nno omulembe guno gwazuukuka gujja kukritisayizinga why ne batukubawo ekiboozibozi tugenda kuleeta ebisigalira byabo abajulizi abattibwa buli omu abikubeko eriiso abazungu abaabitwala lwaki tebabikomyawo ye lwaki temwabikomyawo dda okuva ku Namugongooli okutuuka ku Namugongo ono mwaka mulamba lwaki mubadde temubipulanninganga ne mubikomyawo kyemugamba Museveni bw'atabawa ssente tebikomawo era bwe bikomawo bigenda kwongera ki ku mbeera eriwo kati ne bannaddiini batuula ne batubalanga Museveni bw'atubala ne bamanya akawayiro ak'okwekwekamu bonna babbi bonna banyazi bonna banyazi tagudde ekisibo okukimalawo naye bino ebintu Yesu yabitubuulira dda mu kitabo ekitukuvu yatugamba mbasindise mugende naye mwegendereze emisege gyambadde eddiba lya ndiga naye nga munda misege gyera gitaagulira ddala endiga muyinza mutya okwegatta ne Museveni basajja mmwe ng'abakristaayo bammwe abaana bammwe abasabira mu makanisa gammwe ne mu makereziya gammwe abaana ne bakwatibwa abaana ne babuzibwawo ne musigala ne Museveni ne mutayogera nga muyina amaanyi Mukama ge yabawa ge yateeka munda mumwe olwaleero waliwo omusajja akoze vidiyo akoledde Kabaka vidiyo ebintu byonna byayogedde abyogedde n'obulumi naye ng'alina n'obusungu naye n'obulumi ensonga zonna zayogedde entuufu era nze kyenkoze olw'okuba siso nakugamba buli muntu alina kapasite bayibuli egamba nti buli omu Mukama amuwa ng'ekigero kye bwe kiri ng'obusobozi bwe buli ye yamuwa obusobozi obwogera bye sisobola kwogera era kye mukoledde mbadde nsobola omusheyalinga ne musheyalinga agenda ku peegi yange osikulolinge omusanga omusajja oyo owulire ebigambo byayogedde ekirala bannayuganda nga mmwe ng'oggyeko okugendanga e Namugongo okulya embizzi n'okunywayo omwenge n'okukolayo effujjo erya buli kika kiki kye tusobola okuyigira ku bajulizi bano nga kitujja ku leva esooka ne bitutwala ku leva endala abo abannaddiini bolaba eddiini z'omu Uganda zonna tezandibaddewo nga z'amaanyi nga bwe ziri z'amaanyi olw'abo abasajja abayimirira ne balemera ku ekyo kye baali bakkiririzaamu okwewaayo kwabwe ne kukisimba ne kimera omanyi lwaki anti terina weeri omanyi lwaki anti terina weeri omanyi lwaki Jema terina weeri omanyi lwaki Jema eri mu bulifukeesi omanyi lwaki SDP eri mu bulifukeesi ya nannyiniyo yekka omanyi lwaki PPP eya Abidandisali terina weeri omanyi lwaki PDP eya Bwanika terina weeri omanyi lwaki tebiriiwo omanyi lwaki NUP everywhere and everywhere NUP do you know why waliwo abantu abeewaayo ne bagifiiririra Yesu yagamba bw'osigaza ensigo bw'oti gw'ofiirwa naye ensigo bw'ogisiga nekka mu ttaka n'evunda bw'emera yeekubisaamu
NRM kyeyava ebadde maasipate okuva emabega eri yonna gye tubadde bajjajjaffe bagiyira omusaayi abazzukulu nga balina okuyingira mu musaayi gw'abajjajjaabwe era omusaayi gwabwe olw'okuba tegwatugasa gwasiimulwawo omusaayi gw'abaana ba NUP era kati gwe guli everywhere. Genda osome Bible ojja bisangamu. Nkugambye anti teyinaayo yadde weetandika kuba teyina nsigo mu ttaka. Siwagira kufa na kutemulwa na kuttibwa. Naye mbuuza abo bannaddiini bonna boolaba tebandibadde bo gwe Kazimba Mugalu tewandibadde bishop senga abaana abo tebaayiwa musaayi. Oweekitiibwa Ssemwogerere tewandibadde Ssaabasumba senga abajulizi abo baatya emitima gyabwe ne gitya ne bava ku kye baali bakkiririzaamu oba oliawo senga Oweekitiibwa Ssemwogerere senga naawe oyina dreads nga Wile Mukaabya. Wandibadde gwe Rasto wakabi ku kitundu. Kazimba Mugalu oba oliawo gwe wandibadde kifeesi ow'omulembe guno. Naye muli ku musaayi gw'abali gwe baayiwa gwe gubafudde ekyo kye muli. Simanyi oba ekyo mukimanyi. Baserwadda temwandibadde ekyo kye muli kati. Abo abantu abayiwa omusaayi gwabwe nga bafiiririra ekyo kye bakkiririzaamu kyekyo kye mutambuliddemu nti obugagga bwammwe emirembe gyammwe amannya gammwe gazimbiddwa olwabo abeewaayo mu kiseera kyabwe ne bafiiririra fyuca yammwe neeyimirira ku bo. Wabula mmwe muddira emirembe gyammwe gyonna gye mulimu mugiridde zaamaanya temusobodde kuzimba nammwe kweteekawo muyimirirawo olw'emirembe egijja. Mukimanyi basajja mmwe musaanyizaawo omusaayi gw'abajulizi abo gusaanyewo ku mulembe gwammwe. Ebo bannaddiini be tulina mu ggwanga lyettu erya Uganda bakolera nnyo Mwami Museveni okusinga okukolera Katonda waabwe. Enjiri yaabwe gye basomesa kugulaza abantu kubajja ku mulamwa okwerwanirira. Bayibuli eyogera ku muntu okwerwanirira n'okulwanirira eggwanga lyo. Bo ebyo tebabisomesa bannayuganda kubanga bakimanyi nti bannayuganda bwe banaakibayigiriza bagenda kujja mukama waabwe mu buyinza. Kyokka ate nga mukama waabwe bw'ava mu buyinza nabo baba baddayo mu bwavu. Bannaddiini abasinga obungi olwaleero bavuga amamotoka amapya naye nga bavugavugira ku Mwami Museveni yagabawa bapuliikinga ekyo kyayagala. Bannayuganda baali bantu abakkiririza ennyo mu ddiini era nga munnaddiini kyakugamba olina okiteeka mu nkola. Mwami Museveni yakozesa advantage eyo abateekemu ensigo ey'okusomesa bannayuganda okuva ku ggwanga lyabwe batunuulire Katonda. Bo bakulaga nti bakutunuuliza Katonda naye ng'ate bakuwabya okujja ku kikyo ky'oteekeddwa okulwanirira. Kubanga munnayuganda bw'otalwanirira ggwanga lyo Uganda osuubira munnakenya kujja alirwanirire nti nedda. Kitegeeza bannansi buli omu alina kulwanirira ggwanga ly'okulaba nga likulaakulana nga ligenda mu maaso. Nene Uganda okulaba nga olwaleero esaana eggweerayo. Bannaddiini bazanye paati nnene nnyo 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 okuyambako Mwami Museveni okumukuumira mu buyinza. Naye mukimanye nti byonna bye muli mubiri olw'abo abaana abaayimirira mu maaso g'abafuzi abaliwo abakulembeze ab'emirembe egyo ne basalawo okufiiririra ekyo kye bakkiririzaamu. Mmwe bamasheeka mwenna temwandibadde bamasheeke, bayimaamu mwenna temwandibadde bayimaamu kubanga abo baba kusala endalinga ne bateekawo amateeka agalemesa eddiini ne bazibaaninga mu mirembe gya 1800 aba 1900 temwandisanzeewo nzikiriza yonna. Kitegeeza bishop tewandibadde bishop
imaamu tewandibadde imaamu. Abasiraamu olwaliro nabo bakayana bagamba naffe tuliwo lwakuba abajulizi abo. Naye mbuuza, mmwe omulembe gwammwe mugusimidde musingi ki? Mulowooza abo bagenda okwewaayo bwe batyo bo baali tebaagala kuvuga mamotoka, bo baali tebaagala kubeera bagagga ab'ebiseera ebyo, oba ebiseera ebyo obugagga bwali tebunnaba kujja. Mulowooza okubba eggwanga ne mwegaggawaza kwe kuleka erinnya ku nsi? Mulowooza bwe mugaggawala ennyo ne mubba amataka g'abaavu, simanyi Faazaani, Sapiensia, Lumalika, Lwemalika, gwe Lwemalika, okubba amataka g'abannamwandu n'ozimba amasomero, oyagala gamba ekyo kyeki, ekyo kwe kuleka ligase ku nsi? Olwo mbwoba opulaningidde abaana. Oyinza okundaga ku mwana wa Jeno Oyita Ojoko. Oyinza okundaga omwana wa Jeno Oyita Ojoko. Okimanyi Oyita Ojoko yatwalako emmwanyi za Uganda yonna nga bw'aba azitunda ku World Market azitunda ng'ezize. Omanyi obugagga Oyita Ojoko bwe yali alina mu biseera bye, kummwe kuliko omugagga okwenkana Oyita Ojoko bwe yali. Okimanyi Oyita Ojoko ng'emmwanyi za Uganda bwe zimala okukuŋŋaanibwa, simanyi ku Uganda bikofi bikoze bitya, n'azifulumya ebweru nga zitundibwa mu mannya g'Oyita Ojoko, dola zonna ziddira mu nsawo ya Oyita Ojoko. Okimanyi oyina nnamwandu w'Oyita Ojoko gw'omanyi oba mutabani w'Oyita Ojoko? Mu mwaka otwala emirundi emeka okuwulira omuntu ayogedde ku Oyita Ojoko? Mu mwaka otwala emirundi emeka okuwulira omuntu ayogera ku Maria Mungu? Ye lwaki ngende eyo? Amasomero gonna agaaliwo zimwiri simanyi zaani. Olwaleero bwe nkutwala ne gamba nti ogenda kusomera mwiri, ogenda n'osomerayo? Nkutwale mwiri osome. Bwe muba mulowooza mbu ebyo bye muli mu kukolera abaana bammwe, ye leka mbabuuze. Walolabyeko ku mutabani wa Nobbo Mayombo oba wa Nyakayirima? Kati nno famire zammwe zijja kusaanawo nga temunnaba na kuvaawo. Mmwe mwekobaane ne Museveni okusaanyaawo famire z'abalala, naye mujja kuba temunnaggwerayo nga neezammwe zisaanyeewo. Njagala mbabuuze, famire y'omugenzi Paulo Muwanga eriwa? Kumwe kuliko omugagga okwenkana Paulo Muwanga nga bwe yali. Paulo Muwanga yawamba eggwanga, n'awamba rediyo, n'awamba akalulu akakinaana. Bino byenjogerako si byawala. Akaluku 1998 n'awamba n'agamba temukkirizibwa, n'ajjako rediyo, n'ajjako buli kimu, agenda okudda ng'agamba UPC eridde. Juzi nnamwandu we yafudde, Museveni n'amuwamba, ne mu mawulire tekiriimu. Era simanyi oba baamuziise oba tebaamuziise. Nnamwandu wa Paulo Muwanga. Paulo Muwanga okimanyi yafugako eggwanga eryo Uganda. Omanyi nti okusalawo, waliwo okusalawo nga Muwanga asalirawo eggwanga lyonna Uganda. Okimanyi nti okujjako Lule, Binaisa, byonna okimanyi nti byali Paulo Muwanga ye yabajjangako ng'asalawo n'agamba nti ono afuga essaawa 6 ate n'amuggyako enkeera. Okimanyi? Nkugambye history agamba bw'ati. Amini bwadduka n'agenda. Amini nga tannadduka
asosonkereza olutalo ku Nyerere. Nyerere n'awulira obusungu n'agamba Abatanzania, njagala mugende mukube Uganda kubeetumanyira, mugikube paka Masaka, mukube Mutukula, mugiteeke ku ttaka, mugende mukube Kaliisizo, mugende nga mukuba, mukube naye mukome Masaka, bwe mugimaliriza mukomewo. Paulo Muwanga ye yali mukwano gwa Nyerere nnyo, n'atwala ennaku 2 ng'apoloota Nyerere ng'amugamba nedda tebakoma Masaka, bagende bamugireko ddala bayingire Kampala. Nyerere n'agana n'agamba Nyerere n'agana ne Muwanga n'agana kuba yali mukwano gwe. Muwanga ye yapoloota Nyerere. Nyerere bwe yamala n'akkiriza n'agamba Musuguli eyakulembera amagye agajja, n'agamba Jeno Musuguli nti kwisha paka Kampala. Bwe bamala okuddusa Amini ng'adduse, bagenda ani Nyerere gundi Nyerere abuuza Muwanga, kakati bwe tumukuba tumujjawo ani agenda okuba president mu kiseera kino Uganda eri mu bizibu? Namugamba wali nti, namugamba webali, namubuuza ani. Muwanga yennyini ye yaproposinga erinnya lya Lule. Lule ng'ali bweru wa ggwanga, namugamba sooka ogenda omuleete. Olwo nga tebannakuba namugamba sooka ogenda omuleete. Paulo Muwanga n'atambula n'agenda n'anoonya Lule n'amuleeta e Tanzania. N'amugamba kituufu tukube Amini tumugjewo nti ye onoosobola okugira nti ye. N'amugamba ogenda kufuga ne baani, kola cabinet gy'ogenda okufuga nayo ogimpe. Nga Amini tannavaako tebannamulumba. N'akola list y'abaminisita bonna bagenda okukola nabo, simanyo baba alinga 23. Lule n'akola list nga temuli linnya lya Paulo Muwanga, ate yamuleese. Nyerere asoma ku list eri n'amubuuza nga Paulo Muwanga taliimu. N'amugamba jjako omuntu omu otekeko Paulo Muwanga. N'ajjako omu n'ateekako Paulo Muwanga. Then bwe baamaliriza n'alagira Musuguli n'amugamba genda okube ki? Genda okube gundi Nyerere afulume. Amini ne bakuba Amini ne bamuddusa n'afuluma ensi, Lule n'atuulako. Lule bw'atuulako naye Lule bamubuuza, abasajja wali bamubuuza lwaki obadde tutaddeko Paulo Muwanga, n'abagamba oyo Paulo Muwanga mubbi kyevudde saagala muteekako, yabba kino ne kino ne kino ne kino. N'abannyonnyola. Kati Abatanzania ne babuulirako ani? Ne babuulirako Paulo Muwanga nti omusajja agambye abadde takutaddeko kubanga oli mubbi wabba bwoti ne bwoti ne bwoti. Paulo Muwanga n'anyiga n'agamba ki? N'answaza nga nze namuleese, nze namusambidde eddiiru. N'answaza mu maaso ga Nyerere bamuyitanga ani? Waliwo ekitiibwa kyeba gundi kyebawanga Nyerere bamuyitanga ani? Paulo Muwanga n'agamba kale katugende e Kampala, naye tajja tufuga. Ennaku Lule ze yatuulako, Paulo Muwanga ng'apanga mujjako. Paulo Muwanga yakola olukwe olujjako Lule. Ne baleeta Mwalimu, yes, very good. Mwalimu Nyerere n'agamba n'answaza mu maaso ga Mwalimu. Kati ne bapanga okuleeta Binaayisa. Awo wonna abafukako ku 2-3 nga Muwanga yali mu kukyanga obusungu, nga Muwanga asalirawo eggwanga Uganda. Oyinza okumwe okimanyi n'omwana wa Paulo Muwanga eyali omugezi bamutira Japan, Italy, akabano bamusindika okuva ku kalina waggulu ne yeekuba ku ttaka ne bagamba mbuno omuwala Yesse. Yali alina omwana omugezi eyali asigadde mu bintu bye, akabano kamulumba ebweru ne kamutta. Njagala okibuuza obanga byenjogera bya bulimba.
Ebe nambyogera lwaki mwabali ne Museveni mulowooza mwe musoosa okuba n'obuyinza basajja mmwe mu biganduulo ebyo. Buli mwaka tujjukira luumu. Buli mwaka luumu ajjukirwa. Buli mwaka yateekebwa ne mu lubu lw'abatuukirivu. Naawe osobola okubeera mu lubu lw'abatuukirivu Kazimba Mugalu kw'obwo obubbi obukwetimbye ne Muchenyi. Naye nange sigenda kukkiriza kojja mugezi kundyako so. Yakutte musiraamu munne n'amunyigedde okuuli. Omuprotestante, omukatuliki n'omulokole wonna wooli bw'ondaba dduka. Tetwagala gamba mbu ate omulokole mbu pasita simanyi mbuno pasita yakutte Medi Nserekedde okuoli nedda musiraamu ku musiraamu. Serwadda sigwe mumpi n'akabaliga nja kukukwata eddooko oli we naakusanga ojja sesema by'olidde wa Museveni nkukakasa. Kojja omugezi yaseetinze pulezidenti kyawedde. Omusiraamu nyiga omusiraamu, omulokole nyiga omulokole. Serwadda n'ako akabaliga. Bujingo neze enkobogo ngendo banyiga mmwe we naabasango ojja kanyagama buuza gundi buuza mayiga ndeka naawe kujja buuza mayiga kujja nta ko kujja sikutaasa okuyogere. Era yamaliriza nga amugamba awo nno oyogedde kale. Serwadda bw'ondaba dduka ebyo mwerimalimba mbuno mwina abasecurity kayiwa bw'ondaba ate gwe kayiwa I respect you oli jjajja wange bwe naasookera ku kayiwa abalala mujja kakasa. Wulira mulowooza mu biseera by'abajulizi abajulizi baali tebasobola kukomplayinga ne Mwanga n'abawa ettaka ne babeera abataka n'abawa okubeera abasajja ba Kabaka egindi ne bava mu ekyo kye bakkiririzaamu. Mulowooza ye Mwanga yali talina byagaba mu biseera ebyo. Mbuuza aga mmotoka Museveni ge yabawa mu 1990 ge mukyavuga leero. Era mbuuza olwaleero Kazimba Mugalu omulamu ne Luumu omufu ani asinga munne amaanyi n'ekitiibwa? Eddedi Luumu asinga mwenna Combined Intelligence Council Kachala omusiramu akiyita Kachala kasasiro. Intelligence kasasiro mwenna Combined Intelligence kasasiro nguli Luumu ogu abasinga mwenna. Nti abajulizi abaafa emyaka n'emyaka mugaanye okuyigira ku kye baakola muli mu kubalyamu ssente amagumba gaabwe muganuunyeemu obusomyo. Omulembe gwammwe kimanyi nti Balagadde Ssekadde ye yasooka okuzimba Namugongo oyo. Okimanyi Balagadde Ssekadde ye yasooka okuzimba Namugongo oyo. Mbuuza yenga yasobola okuzimba. Kyemugamba gavumenti bw'eba teriiwo tetukola ku nsonga zaffe. Muzze ku mirambo gy'abajulizi ne mugirya n'obusomyo ne mubulya. Muli basezi. Kazimba Mugalu muli basezi. Mulidde emirambo gy'abajulizi. Bannayuganda muyiga ki mu ky'abajulizi bakkiririza mu kye bakkiririzaamu nga tewali ayinza kibajjako oba oyagala oba toyagala ne bwe kuba kufa. Tugenda kuyingira mu kusiiba n'okusaba olunaku olw'enkya okw'okusiguukulula Museveni okumujja mu ntebe yaffe kubanga obuyinza Mukama yabutuwa mu 2021. Tetugenda mu 2026 ekyo never.
tugenda kuyingira mu nsi ya mwoyo. Ensi ey'omwoyo, wulira ensi ey'omwoyo bagiyingiramu bwe bati. 1, olina okwekuuma ennyo okubeera mu butukuvu n'obutuukirivu. Bye bisaanyizo ebikuyingizaayo. So okwenenya kiri mandatole. Okwenenya kubanga okunaaba okw'omwoyo. Nga bw'omala okuva mu bikata n'okola otya bamakanika mugenze wakiseka mwesiize oyiro biki kati akawungeezi n'oddayo ewaka n'osooka mu kiyigo ovulo byo n'obiteeka eri n'oyingira mu kiyigo n'onaaba bulungi omulundi ogusooka n'oddamu sabbuuni ne wenyumunguza n'oddamu sabbuuni owookubiri n'omuteeka mu kyangwe n'oddamu abamu munaabisa nawa liquidi n'otukula bulungi n'ogenda n'oyingira mu buliri obw'essuuka enjeru. Okwenenya mu nsi ey'omwoyo kitegeeza oli mu kiyigo, ove mu kiyigo oba mu kinaabiro ogenda oyingira awatukuvu wali mu buliri. Waliwo omukazi ayinza okukkiriza okujja ovulo byo n'obijja ewakiseka n'obireeta mu gundi n'obireeta mu masuuka ge. Ye gwe musajja gwe oyinza ogenda n'oyiro byo n'oyingira mu buliri. Okakasa abiwakiseka mbatumiddeko baŋŋamba mutumbulaawo. Nayitanga awo ewammwe mmwe mwansibanga ebijegere nga mungola topakinga waawo kati temuli mukundaba ewakiseka mulowooza sibalaba. Mujjukira bwemwangolaawo nga ndi mu bijja kati no mu elementi mubadde mumanyi nti noyenze kati mwenkomawo nembaggalawo. Kambeesonyiwe kuba mwali temummanyi naye kati yenze. So mu nsi ey'omwoyo bagendayo n'obutukuvu n'obutuukirivu. Ekirala ekintu kyonna ekiri mu nsi ey'omwoyo bakijjayo na kukkiriza. Essente ezigenda ne zigula ekintu mu dduuka lye bayita mu nsi ey'omwoyo, kale ensi eyo bagiyita kukkiriza. Tugenda okusaba okw'okukkiriza. Saagala tubeerenga abantu abatambula ne Yesu n'ababuulira ebiribaawo ne bituukawo nga tebabimanyi. Waliwo abantu abali mu revolution naye nga kyafuuka kinyumu, temulowooza nako nti Museveni ayinza ovaako. Ne lwaki sisomaayo ate no si bye byandeese obubaka bwe bukyuka. Omwoyo mutukuvu yamanyi gyantwala gye ndaga. Wulira kansooke wano nzireyo eri mu kigambo kye nabadde ntegese okujja okuyogera. Bikulani andabe wano Bikula Makko essula 16. Essula ya 16. Awo Sabbiiti bwe yaggwako, Mariyamu Magudaleene ne Mariyamu nnyina Yakobo ne Saalome ne bagula ebyakaloosa bajje bamusiige. Awo bw'atyo enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, enjuba bwe yali yakavaayo ne bajja ku ntaana. Awo baali beebuuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja okuliggya ku mulyango gw'entaana. Awo baatunuulira ne balaba ejjinja nga liyiringisibbwa ku bbali kubanga lyali ddene nnyo. Awo bwe baayingira mu ntaana ne balaba omulenzi ng'atudde ku luuyi olwa ddyo ng'ayambadde olugoye olutukuvu. Ne bawuniikirira. N'abagamba nti temuwuniikirira, munoonya Yesu Omunazaaleesi eyakomererwa. Azuukidde, tali wano. Laba ekifo we baamussa. Naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti abakulembedde okugenda e Ggaliraaya, eyo gye mulimulabira nga bwe yabagamba. Ne bava ku ntaana nga baddukana mangu kubanga Wulira Bayibuli bwegambye olunaku olwokusatu ennaku zonna bagendangayo nga tebakire ne mu bwongo nti Yesu yagamba okuzuukira.
ku lunaku olwokusatu ne bagendayo ng'era bagenze ku malaalo ku ntaana. Ne bwe baatunulayo ne basanga nga tebamulaba bannange n'obwongo tebwabawaako nti oli yazuukidde. Gundi evuddeko wano TikTok. Obwongo bwabwe tebwabasinyaako yadde okubajjukiza nti yagamba okuzuukira. Ndowooza TikTok ekomyewo. Wulira nga batambula ne Yesu yababuulira ekintu kiggwekerera mu kuzuukira. N'okuzuukira azuukidde naye tebakkiriza tebakimanyi. Ne ba Peetero Bayibuli erinaawo olunyiriri egamba bweti omuvubuka n'abagamba genda mugende mugambe abayigirizwa mugambe ne Peetero. Ku njiri Yesu gye yali abuulidde abayigirizwa ne Peetero gwe yali amaze okubuulira ebintu ebingi. Peetero ye yali badde ku shuwa nti Yesu ateekwa okuzuukira. Baamubuulira bubuulizi nti owange ekintu kiwedde. Era oli yabagamba malayika yabagamba genda omubuulire abayigirizwa ne Peetero kuba Peetero ye yali alina okusooka okumanya nti Yesu ateekwa kuzuukira era yazuukidde. Naye y'omu ku baasembayo okumanya. Waliwo abantu abali mu revolution nga ddala kugamba kyafuuka kinyumu tebakyajjukira na revolution waweegenda kuggwerera. Tebamanyi nako nti Museveni ayinza okukya ku makyanga taliiko. Museveni yavaako dda ku buyinza ku bukulembeze nabba entebe naye tebakimanyi nti n'entebe asobola ogivaako. Era bali mu opposition bateekateeka ne 2026 nga bali mu opposition ne after 2026 era bali mu opposition. Bali mu opposition just kutambula kuweza muwendo nti Yesu alina abayigirizwa 12 naye tebamanyi Yesu nga yababuulira kiggwera ntebe mu ntebe. Olwaleero njagala okuzuukuka tumanye nga tutambula tukimanyi. Senga Peetero yali alina okukimanya nti ennaku 3 ziweddeko. Peetero baabuulira mubuulire nti owange Yesu yazuukidde era tugende Galiraaya gye tunaamusanga. Oba ntegereganyaawo okukkiriza kwembaddeko. Mbateekateeka nga tugenda mu kusiiba n'okusaba okw'okusiguukulula Museveni. Nga bwe yatuyingira mu nsi ey'omwoyo ng'ali ku levo ya kuyonkambwa. Ng'ali ku levo. Wulira, omulabe we gy'akoma okubeera n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi bw'oba oli wamuwangula olina okuba nga obiyina ng'olina n'ebimusinga. Labira ku Isirayiri nti Iraani yagikubye ebikompola ebisoba mu 40. Naye byonna yabibase. Ekisooka kyatwalira Isirayiri okubanga emanya obusobozi bwa Iraani era neteekateeka ebyenkanankana ne Iraani naye n'ebisobola okuziyiriza Iraani tebakolako ekibi. Museveni bw'abanga mu mwoyo nga ye kubanga ekyo akabonero kanako okuyonka embwa ekyo kya mubiri naye laba levo y'omwoyo gy'alimu nti bamugamba bw'oyooka embwa eyakulira ku street ojja kuba obayonseemu amaanyi agasobola obbayiwa ku street ne bakuggyako. Kati naawe geraageranya embeera gy'olina okuyingiramu mu nsi ey'omwoyo. Tulina okweteekateeka okumulumba nti musajja mulogo
kati nno leka nkubulire okumanya Museveni mulogo mmwe abakyawaanawaana Mama Fiina Museveni abasawo baleeta Mama Fiina abayambako okukuma muliro Mama Fiina abayambako okukuma kyoto wakoma taliko yadde akawewa akalema mmwe gwe muwaana eri ayambako okukuma muliro owammwe gwe mugamba akulira abasamize mu Uganda Museveni baleeta ono aba atambuza abeera boloboyi dekamalirize bano bate kiki Sorry. William. Yes. Thank you. Oh. Muslim? Sorry? Muslim? Yes. naye senga obeera ng'owulidde ebyogeddwa wano nekakutanda n'obivuunula waliwo oluli gwe nalaba nga yabitayipinga awo yabivuunula kati olwaliwo bwenkuzuula owedde now tugenda kuyingira mu kusiba n'okusaba okw'okumenya ebigo okw'okukutula endagaano nga bwe tubadde tubisoma Yasini ngenda kuba myutinga nga bwe wabaawo ekitu wano nga myutinga now ulira munzije kumulamwa okukkiriza temukulekaayo emabega bwe tuba tugenda mu kusaba kwe tugenda okusaba now njagala tugende mu kigambo kubanga ebyo bintomeddemu wano naddala ekyawandiikibwa ekyo ekyembadde njagala obbalaga nti abantu bayinza okubeera mu kintu naye nga bakiri wala nga tebakikkiririzaamu nga bakulaga ba opposition naye tebalootangako omulimu gw'owa opposition yenna mu nsi yonna kukolerera kukwata buyinza badde mu gavumenti mu Uganda mwe muli aba opposition abakolerera okubeera mu opposition era ekintu ekyo babeesije baagala kukitusikiza nti naffe tukisikire okukijja kuba beesije no ffe twagala buyinza bwaffe bwe twawangula katusabe webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama tuli wano twagala okusoma okuyiga ekigambo kyo okusaba Mukama okke osomese oyigirize batabani bo ne bawalako Mukama ebigambo ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abatukuvu bo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira in Jesus' name amen olwaleero nzize okwogera okuddayo ku mirandira mu kukkiriza ne mu kutegeera Museveni twamuwangula naye n'akimanya kitumuwangudde Museveni yagamba tagenda kuvaako twamugamba Museveni vaako mu 21 n'agamba bannayuganda bakyanjagala ne mubuuza oyagala bamale kukukyawa nti ye ne tumugamba Museveni genda 26 nti nno bakyanjagala Museveni genda 2011 bannayuganda bakyanjagala
Museveni genda 2016 bannayuganda bakyanjagala. Museveni 2021 todda kati bannayuganda nakakasa nti bannayuganda bamukyayi kati ye bata eriwo anti yalinda kumukyawa bwe tumala omukyawa ne yeekwata ku bannaddiini ne yeekwata ku bakabaka ne yeekwata ku bwakabaka kati bwe bumunywezezza muveewo bwakabaka bugwe muveewo bannaddiini bagwe Museveni agenda kwabikiramu anti twagala kwabya Museveni bano be bamukutte TikTok kweri njizizaako TikTok kweri wulira Museveni muveewo kwaba abantu kyemukoze mayigo olwaleero mukikole ekereziya Papa yimirire Vatican abuuze lwaki ekereziya mu Uganda tetambula Papa yimirire Roma abuuze lwaki ekereziya zaggalawo mu Uganda mwenamba kunga ku Sande temusaba okutandika n'enkya ku Sande abalokole temulinnyayo abaprotestante temulinnyayo temulinnyayo abakatuliki abaprotestante n'abalokole temulinnyayo serwadde abeere mu ndeeba yekka kale basabe n'abanyarwanda baabwe naye bajja kukiwulira nti ffe tetwazze kubanga be bakutte Museveni buli lwe muwanirira ekyaki kati muba muwaniridde Museveni buli lwe muwanirira ekereziya muba muwaniridde Museveni Matayo 7 Matayo esura 7 olunyiriri Matayo 7:15 Mwekuume bannabbi ab'obulimba abagira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda gy'emisege egisikula 16 muli bategeera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mwenyango mwekuume bannabbi ab'obulimba abambadde eddiba ly'endiga nga munda misege era abantu abo mubalabire ku bibala byabwe kubanga tosobola kunoga ttiini ku munyango tosobola kunoga kibala kyakulya ku munyango tosobola kunoga jambula n'omunoga ku munyango Bayibuli egambye muli balabira ku bibala byabwe ku mbeera eri ewaka waliwo munnaddiini gwe munozeeko ekibala ku mbeera eri ewaka e Uganda ebibala byabwe bwe mubitunuulira muve mu kutunuulira amaganduula kuba mmwe mubalabira ku maganduula Bayibuli egamba temulaba maganduula mulabe ebibala abantu bemusobola okuyita nti mujje tusabe n'abantu abali mu nnaku mujje muka John Bosco Kibalama abeetaaga baawe yabuzibwawo gavumenti mu 2019 n'olwaleero tebamulabako bannaddiini ne bagaana okujja bannaddiini abo baliko bibala ki Interreligious Kasasiro Yesu agambye temutunuulira bimotoka bye bavuga ebinene temutunuulira maganduula kuba buli omu agatungisa amooti asiiba agazannyiramu wali amaganduula kuba ffe twatunuulira ganduula wetutegeera mbuno munnaddiini no Yesu agambye mutunuulire ebibala mu mbeera bweti nga bakimanyi gavumenti ebuzaawo abantu bannaddiini ne bagamba nedda tetumala gayogera kubanga naffe tuli bantu naffe omusajja ayinza otutwala ne mumala ne mujja ne mutuwaanira abajulizi ne mubanuunamu obusomyo njagala mbuuze senga Kazimba Mugalu Interreligious Kasasiro senga mmwe mwaliwo ebiseera ebyo senga Namugongo tukuŋŋaanayo
Yesu yagamba abasajja nti mmwe muli wano mugamba mbu bajjajjaffe bakola ensobi okutta bannabbi abaasooka senga twaliwo iffe tetwandibase. Yesu n'agamba bw'ati muli bannanfuusi kubanga ekyo kye mwogera kyennyini kikakasiza ddala nti nammwe mwandibase bwe muba muwakana mugenda kukiraba waliwo gwe mugenda okutta. Abaali bagamba mbu bo tebandiparticipatinze mu kutta bannabbi abaasooka ne baparticipatinga mu kutta Yesu. Yesu yattibwa abantu bangi, waliwo abaamuwaayo ne bagamba akomererwe. Piraato n'agamba nedda bannange omusajja simulabye na musango, nedda akomererwe. Gw'omanyi enzita gye batta Yesu waliwo abaamukomerera nga ogubiina gwe gumuwaddeyo. Ng'Abayudaaya be bamuwaddeyo ate Abaroma ne bamutta. Yesu yattibwa ensi nga 18 oba nsi yonna. Ogubinja gw'abantu gwagamba ne babagamba nedda tute ono gwe tuba tutte yakutte omukazi nti nedda oyo ye mumute naye ye Yesu attibwe. Ebiseera ebyo mu mateeka omusango bwe gwakusinganga ng'Abayudaaya battisa mayinja ng'Abaroma be bakomerera ku musaalaba. Abayudaaya ne bamuwaayo naye Abaroma nattibwa mu nfe ey'Ekiroma. Abaroma ne bamutta mu nzita eyaabwe kuba senga baali bajunga be bamusse baali badde bamukuba mayinja. Owulira Bayibuli egambye mulabe ebibala byabwe. Mbabuuza mu mbeera eri ewaka ng'owulira oyagala kulya ku muyembe oyagala kunuuna ku mucungwa ku bannaddiini b'e Uganda olabako aliko omucungwa ogw'okwogerera abaana abasibe. Buli munnaddiini yenna gw'okwatako mu nnyango gwennyini ayokya. Babakuŋŋaanyiza batya abantu b'abantu abali mu makomera, abantu b'abantu abattiddwa ne watalabikako munnaddiini n'omu yadde n'omu. Yesu yagamba mubalabire ku bibala byabwe. Abo si baffe. Kati mwe babadde barespectinga amagandula Bayibuli egambye bagenda kugira mu magandula naye nga misege gyennyini egiri endiga. Bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala birungi naye omuti omubi gubala ebibala bibi. 18 Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. 19 Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. 20 Kale muli bategeera ku bibala byabwe. 21 Buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Buli muti gwonna ogutabala bibala gutemebwa ne gusuulibwa mu muliro. Bannaddiini tebabaze bibala tubasuule mu muliro. Administration z'obwakabaka tezibaze bibala tuzisuule mu muliro. Omwana penge yasazeeko His Excellency omugambo. Yagambye mbu yamugambye mwana wange penge tokolanga mpuuga. Wallahi mbasibe kyekigambo His Excellency teyakyogedde. Penge otokomuka omugambo. Nanyosa nangamba owulire tokolanga mpuuga. Naye wamawulira mpuuga bw'aba tabala kibala atemebwa asuule mu muliro ye yabenge yadda. Ye yabenge yakati manda. Kati ate nno kambabuulire waakiri musonyi wanga mpuuga naye bannaddiini babi okusinga mpuuga. Waayi bannaddiini balina obuyinza bungi n'amaanyi n'obusobozi okusinga mpuuga.
Chemwakola mpuga mukidividinge mukitayimuzinge mukikubisemu emirundi 7 mukikaga mukibaddize mukiddize bannaddiini nabo we bali bakkirize. Bayibuli egambye omuti ogutabala gutemebwa ne gusuulibwa mu muliro. Wira Bayibuli bwegambye kati nno si buli wabula akola muli bategeera ku bibala byabwe 21. Buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye aliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Si buli agamba nti mukama wange nti nno wange naye oyo akola Katonda ow'omu ggulu bye yamutuma by'ayagala okukola. Katonda ayinza okuba nga ayagala abaana okuwambibwa. Katonda ayinza okuba nga ayagala okutemula abantu okuli mu Uganda nga bannaddiini muli mu kusomba musimbi mu gavumenti ya Museveni. Katonda ayinza okuba nga ayagala Museveni atte abantu amaliriza abawe emmotoka muvuge omusaayi gw'Abannayuganda nga mmwe kwe muvugire emmotoka. Katonda yabatuma kuvuga bimotoka. Katonda yabatuma kuvuga. Omusajja Yesu yali alina gy'alaga nga atambula agenda makubo ge. Omusajja n'amugamba munnange jangu nnyamba omwana wange afudde. Owe9 Yesu yava kubiye yali aliko nakkirira mu nnyumba y'omusajja. Yesu yava kubiye yali akola gye yali alaga n'ayimiriza kubanga waliwo ennyumba erimu omulambo. Waliwo ennyumba erimu amaziga. Bannaddiini ne tubakuŋŋaanyiriza abantu abalina amaziga ab'emitima egimenyese abantu ab'ebiwundu nga mmwe bakasitodiyani ne mugaana okujja mu gavumenti etuwa olukusa. Bangi baligamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo tetwagobanga dayimoni mu linnya lyo. Abamu ku mmwe murespektinga nnyo ng'omuntu alagudde agole gundi dayimoni akola bukozi bwati. Ennaku zino waliwo n'abakuba tteke sajja wubateke mwena ne mugwa. Bayibuli egambye n'abaalagula balijja ne bagamba twalagulanga mu linnya lyo twagobanga emizimu mu linnya lyo twayambalanga amaganduula mu linnya lyo. N'ensooka ne mbagamba ntya tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo 23. Nendyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola eby'obujeemu. Era kakati you see the man of God, now it's time, now the deliverance. I see the mango tree behind the house. After there you go down, I see the what is the problem that there. Omusajja Katonda byayogedde ebituufu. Bayibuli egambye baalagula naye ndibagamba nti muve wendi kuba sibamanyi. Abo abasajja ba Katonda abo be muwaanawaana wali omuwuliddeko ng'ayogera ku butali bwenkanya mu ggwanga Uganda. Anti Yesu munnabyabufuzi byonna Yesu yabikola. Yesu yagoba emizimu naye nga n'abafuzi ababi abagambako mmwe bannanfuusi mmwe. Bayibuli egambye abaagoba emizimu be mwalabanga balagula bagoba emizimu simanyi bakola ebyamagero mbwe ebyamagero ebingi ndibagamba muve wendi kuba sibamanyi. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyali baafaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'abiwulira n'abikola
kyava alifaanana ng'omuntu omusajja omugezigezi yazimba ennyumba ye ku lwazi. Bw'ona osoma awo simaze eyo, Yesu yannyonnyola abasajja babiri, omu yazimba ku lwazi omulala n'azimba ku musenyu, nti enkuba n'etonnya kibuyaga n'afuuwa, eyazimba ku lwazi ennyumba n'eyimirira, mukoka n'akulukuta ennyumba n'ebeerawo okuba yali ezimbiddwa ku lwazi. Naye waliwo eyazimba ku musenyu, enkuba yatonnya mukoka n'akulukuta omusenyu ne gugenda oguyumba ne gugwa, ekiyumba kyonna ne kikkirira n'amabaati ne gabula n'empagi ne zibula, kubanga yali azimbye ku musenyu. Buli muntu awulira ebigambo bino nojja kyova olaba mbagamba mwetuukire ewa Katonda. Ebyo bye baabasiruwaza mbu omusumba yakutuukirayo, wazimba ennyumba ku musenyu. Era bwe munaawulira ebigambo bino ne mubikola, Uganda tugenda gizimba ku lwazi. Obulamu bwe ogenda busimba ku lwazi. Era bangi mummwe muli disappointed kubanga mwazimba ennyumba zammwe ku lwazi. Mwazimba ennyumba zammwe ku musenyu ogukulukuta ne guggwawo. Waliwo abaali bazimba ennyumba zaabwe ku musenyu bugingo kati baŋŋaŋala. Ennyumba mugizimbe ku lwazi, Bayibuli egamba olwazi ye Yesu. Abantu bajja kudisappointinga. Bayibuli egambye bwe munaawulira ebigambo ebyo ne mumanya nti naye bano abasajja bambadde bwambazi ganduula lya ndiga, bambadde sikiini y'endiga. Nkugambye bamanye ebyawandiikibwa, basomesa ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, naye babuuze bo babiwaawa. Omuntu n'akugamba nze njagalayo wano obukadde 17 okuva kati okutuuka ku Lwokubiri. Leeta wano sente nkusabire Mukama akugulira ebituli eby'omu ggulu. Lwaki si gw'osooseeyo n'akugulira ebituli eby'omu ggulu? Ye Pentagon yaddawo. Owulidde Matayo 17, kati wulira Matayo 10, naye kati muyitemu kapaalo owulire. Matayo 10:16. Laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota, era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Bayibuli egambye laba mbatuma. Nkimanyi gye mbatumye gye mulaga. Waliyo emisege, muli ndiga naye mbatumye wakati mu misege, naye mubeere bagezi. Excuse me.